Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo abakyala batera okumbuuza ku ddagala erisobola obbayambako okubeera ng'omwami oyo osobola omukolera eddagala n'abeera nga yeesonyiwa omukazi gw'ayagala oba n'abeera nga yeesonyiwa omuwala gw'akwanye. Eddagala lino njagadde mbeere nga ndibabuulira. Nkusaba ofune eddagala bayita muwugula. Bw'omala okufuna muwugula nkusaba ofune taaba. Bw'omala okufuna taaba funa muzikiza. Funa bulungi eddagala eryo biri ebikolo bisatu. Singa Mukama akuyamba n'osanga ebikola bya muzikiza ku muti nga bikalidde kuli n'ofuna ebyo bijja kukolera bulungi nnyo. Wamu era n'etaaba singa osanga taaba oyo ng'akalidde ku kati naye ajja kubakolera bulungi nnyo. Kati singa obeera tobifunye bw'otyo nkusaba ofune ebikoola ebya taaba n'ebikoola ebya muzikiza ofune n'ebikoola bya muwugula. Funa muwugula omutono gwe tujja okukozesa wano. Bw'omala okubifuna nkusaba obyanike mu nnyumba oba obyanike mu kisiikirize eno ewabeera wava omusana gy'oba obyanika. Byanike bikale bulungi. Biba bikaze nkusaba obikolemu ensaano. Bikolemu ensaano. Omala okukolamu ensaano teeka amanda g'omuliro ku kajjo oba ku kabaati oba ku kantu konna. Teekako amanda g'omuliro nga galiko omuliro. Nkusaba okwata ensaano eyo obeere ng'ogiyiwa ku manda g'omuliro ago g'otadde ku kantu ku kajjo oba ku kabaati. Beera ng'olinyookereza mu mulyango gw'ennyumba yo. Beera ng'olinyookereza mu mulyango. Ekirala nkusaba eddagala lino obeere ng'olinyookeza ng'oliddiŋŋana. Tolikola mulundi gumu. Beera ng'olikola bigenda kukuyamba okubeera ng'ogoba omukazi oyo ku mwami wo. Kwegamba mwenna musobola oddikozesa. Omwami osobola oddikozesa naawe omukyala osobola oddikozesa. Ono mu kulinyookeza olinyookeza oyogera. Olina kulinyookeza ng'oyogera. Ebigambo by'olina okwogera bye bino. Ogamba nti muwugula wugula okwagalana kw'omwami wange ne gundi. Beera ng'oyogera amannya gaabwe nti muwugula wugula okwagalana kwa gundi ne gundi. Kitegeera kijja kubeera ddala kikulu nnyo ng'oyogedde amannya. Ogambe nti muwugula wugula okwagalana kwa gundi ne gundi. Wugula omukwano gwabwe. Taaba tabangula okwagalana kw'omwami wange ne gundi. Taaba tabangula omukwano gw'omwami wange ne gundi. Taaba tabangula okwagalana kwa gundi ne gundi. Kikulu nnyo obeere ng'oyogera amannya. Ogambe nti muzikiza zikiza okwagalana kwa gundi ne gundi. Muzikiza zikiza omukwano gwa gundi ne gundi. Muzikiza bw'oli muzikiza zikiza okwagalana kwa gundi ne gundi. Bw'otyo bw'oba oyogera ng'onyookeza eddagala eryo. Eddagala eryo lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.